Mu mawulire ag'ebyobulamu bannassaayansi bakizudde nti okwettanira okunywa caayi omukalu buli lunaku naddala caayi ow'amajaani ssaako oyo ow'akakaawa akali mu bigere ebituufu tekyandiyamba eky'amaanyi mu kulwanyisa obulwadde obuzibu obwa ssukaali. Abayivu nga we baasomera pulayimale bwe bakuba ekidde ky'okussaawo omusanvu nga bakyogeza nti bakikuba kyasanguza nti kulya ttooke n'ebijanjaalo okunoonyereza okwa luno bakukoledde mu South East University e China ne balondoola abantu 1,900 n'omusobi okuli abasajja n'abakazi. Aboogi b'obwongo bakizudde nti obusobozi buli mu caayi omukalu omunywe buli lunaku mu kuziyiza ssukaali ow'ettuluba erya type 2 diabetes nga bamulabyemu amaanyi agalongoosa n'okufuga ebipimo bya ssukaali w'omubiri agibwa mu gulukosi w'omubiri. Abadde omusaale mu kunoonyereza kw'omulundi guno omugezi Dr. Su Inonogo kyokka alabudde nti caayi ow'omugaso ate talina kulungibwamu majaani na kaawabika nga n'okukola obulungi kyandibadde kirungi caayi oyo obutabaamu ssukaali. Abike Media Promotions.